ebyamagiro ebirimu ebya Pasika. Songa amasaasi ebisobola okukola ebisinga netogera Katonda omuyinza w'ebintu ayi Katonda omuyinza w'ebintu tukwegayiridde abalemererwa n'obulemevu bwaffe kubonabona kw'omwana wo yekka kutuwe okuweerako yawanga abalamula n'abalemererwa Katonda omu Essomo erisooka. Talireekana eddoboozi lye tiriribulirwako bweru. Bye tusoma mu kitabo kya Isaaya omulanzi. Laba, omuweereza wange bwe mpaniridde, omulondebwa wange, omutima gwange mwe gwesimira. Mutaddeko mwoyo wange, atwalirwe amawanga obwenkanya. Taliyogana yadde okukangula eddoboozi, oba okulibuliza luguddo. Olumuli oluyuguma talirumenya, n'enfuuzi enyoka taligizikiza. Aliramula mu bwenkanya, taligwamu maanyi yadde okuterauka, okutuusa ng'amaze okubukaza obwenkanya mu nsi nga n'ebiziga birindirira etteeka lye. Bw'atyo Mukama Katonda bw'agamba, eyatonda eggulu n'alibamba, eyayanjulusa ensi na buli kyonna ekigivaamu, abo abantu abagiriko omukka gwe baasa nabo, abagitambuliriramu omwoyo. Nze Mukama nakuyitira mu bwensi, nakukwata omukono ne nkunyweza. Nakusaawo oba endagaano eri abantu,
ekitangaala mu mawanga, ozibule amaaso nga bamusibe, ogye abasibe mu kkomera, abo abatubidde mu kizikiza obaggye mu busibe. Abooluganda, ebyo Omukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebulirira ekiddibwamu. Omukama kye kitangaala kyange era bwe buli obufu bwange. Omukama kye kitangaala kyange era bwe buli obufu bwange. Ani gwe nantya? Omukama kye kigo ky'obulamu bwange. Ani anankankanya? Ababi bwe bannumba balye ennyama yange, abazigu abalabe bange abanatuuka ne bagwa. Eggye ne bwe linsiisira okulwanyisa, omutima gwange tigulitya. Olutalo ne bwe lisintukiramu, nze ndiguma. Omukama kye kitangaala kyange. Nzikiriza nga ndiraba ebirungi by'Omukama mu nsi y'abalamu. Lindirira Omukama, beera muzira, omutima gwo gugume. Lindirira Omukama. Omukama kye kitangaala kyange. Abooluganda, tuyimirire okwaniriza Evanjiri. Ayi Mukama, otenderezebwe, otenderezebwe, Katonda w'eggulu. Ayi Mukama, otenderezebwe, otenderezebwe. Omukama abeere nammwe. Ebigambo ebivanjira Mukama waffe Yesu Kristo bivudde mu Yowaana. Wali wasigadde ennaku 6 Pasika okutuuka. Yesu n'ajja e Betaniya. Laazaalo, Yesu gwe yazuukisa, yali afiiridde. Ne bamufumbirayo ekyekiro. Malita n'aweereza. Laazaalo yali omu ku baali batudde naye okulya. Awo Maliya n'addira eraatiri emu ey'omuzigo naludo ogwa kaloosa ogw'omuwendo omunene, n'abiyiwa ku bigere bya Yesu, n'abisiimuuza enviiri ze. Enju n'ebuna akaleekeleeke k'omuzigo ogwa naludo. Ab'omu ku bayigirizwa be, Yuda ow'Ekaliyoota, yali agenda okumunyaamu olukwe, n'agamba nti, omuzigo ogwo ogwa kaloosa ki ekikulobedde okugutunda eddinaali 300 ne zigabirwa abaavu? Naye ekyamwogeza ekyo kiba kubanga abaavu abassaako omwoyo, wabula kubanga yali mubbi, yayitanga n'ensawo bye baasuulangamu ng'abitwala. Yesu n'agamba nti, muleke, omuzigo ogwo aguterekere olunaku lwe ndiziikirwamu. Abaavu mubeera nabo
bulijjo. Naye nze temulibeera nange nnaku zonna. Ekibiina ekinene ky'Abayudaaya ne kitegeera ng'ali awo, ne bajja si lwa kubeera Yesu yekka, naye n'okulaba Laazaalo Yesu bwe yali azuukizza mu bafu. Bakulu b'Abasakolooti ne balowooza okutta Laazaalo, kubanga Abayudaaya bangi baali basinziira ku ye okugenda eri Yesu n'okumukkiriza. Ebigambo Evangiri eno abooluganda abaagalwa, Evangiri yaffe yaleero etulaga omukyala ono Mariya. Kiki etulaga ku Mariya? Etulaga omutima omugazi omugabi oguwaayo omuwendo omunene olw'okubeera Kristo. Generosity of a good Christian, one who gives generously and wholly to the person of Christ. On the other hand, we see another Christian who pretends to be generous in the person of Buddha. But in that, hiding something evil. Nti ku sayidi emu tulaba omukyala ono Mariya, omukyala awaayo omuwendo omunene olw'okubeera owa Kabaka wa Katonda, olw'okubeera Kristo. Naye ate tulabayo n'omulala Mukristo ono gwe bayita Yuda, agezaako okulaga naye mwa mutima mulungi era ali generous, naye nga mu kubeera mu kulaga omutima ogw'obugabi alina ate byakwesa ebingi. Abantu bano ababiri batukiikirira. We have many good, generous people of God. They do serve wholeheartedly. They do give wholeheartedly. They give in the whole, the kingdom of God. And they don't do this for any gain. Abantu abo tubalina abalinga Mariya, abawaayo obudde bwabwe bungi, ne bawaayo obulamu bwabwe, ne bawaayo ssente zaabwe okukolerera Eklezia, nga tebalina kyonna kimu kye baagala kufuna okuggyako obwakabaka bwa Katonda. Era twagala okwebaza Omukama olw'abantu abo, kubanga sacrifices zaabwe ze bawaayo ze zituyimirizaawo nga Eklezia. At the same time, we have also many people of God who in this form of Buddhas, as they are serving, they also have many calculated goals. Some they want to be humanized, some they want to use the church as a climbing ladder. At one time, one of the leaders, one of the places I was, made a comment. For me, what brings me to the church, I know, once you are here, you have many opportunities. Many
yagamba nti nze okubeera ku kereziya wano wabeerawo emikisa mingi nnyo era ng'ekyo kimuleeta mu bukulembeze nti bw'anaagamba abantu n'agamba nti bannange nze nsaba kristu wa paaliisi bintu bye byatuza bijja kutambula bulungi. Amen. Mukama mulungi. Era oluli nabyo banjawo ng'abantu bazze banoonya bafaayo. Faada Luumami yatugambye wano alinawo ofiisi mukolamu n'emirimu. Yali alina by'atunda naye ng'abantu ng'abalimba bajja ne bakuma ku geeti. Nakubira simaati fiizi ennyonyo ne bafaaza wano. Ofiisi eri munda mu kigo ebitunda ebyamaguzi bye. Tusaba abantu abo beekyawa ne bayingira nga twagala kulaba bafaaza. Wano akolerawo mirimu gya kigo. Tewali byamaguzi bitundibwa wano. Omwami tumukubidde n'agamba ali nga tusobola kumulaba kati. Ali bize bali mu meeting, board meeting n'abasaasira edooti. N'olwekyo tulinamu abakristu ab'ebiri ng'aleeta sigiri 10 n'alukolerako noisi isi yonna yonna n'emanya. Kyokka ng'atalina ebirala bya akozesa Yesu ali okufuna ebibye. It is not bad anyway. Okujja wano Omukama n'akuwa omukisa era n'oyitira wano kuba n'ofuna mukwano gw'ogenda okufumbirwa gw'okuwasa kuba n'okufuna emirimu. Naye nga Abakristu twalibadde n'omutima gwaffe guli okuzimba bwakabaka bwa Katonda ewatali kwebalira. Omuwendo gwaffe tugukuume tujja kugufuna mu ggulu atumaze okuva ku nsi. Tujjako abatagenda kuvaako naye abagenda okuvaako walibadde omuwendo gwaffe empeera yaffe nga tugirindira mu ggulu. Tulinamu n'ekibinja ekirala kye tulabye ekyabo abaagala okusanyawo obwakabaka bwa Katonda nga bannaddiini nti Abasosolooti ne balowooza okutta ne Laazaalo kubanga Abayudaaya bangi bali bajja eri Yesu abayita bulungi. Also people who are pretending to be religious, but they have come to destroy the church. And we must be very careful in this. In my diocese in Masaka, we had a man, I don't know whether you have heard something called the Second Savior. He's called Anatole. That man was very loyal to the church and very hardworking. And even he started a religious congregation, 2 of them, for the brothers and the sisters. And the church saw the man is genuine. Even he started serving at the altar. At one day, the man stood and declared the use of the Second Savior. Masaki, uyo musajja bamuyita Anatole. Abiri bayitayo byana. Era ebibiina bya bannaddiini ne bikwatayo nga n'abagoberezi bangi. Omusajja ali very active mu kyakya ebira Maria. Naye Weteremu yayokya abantu. Bishop Odongo n'agamba sooka oyimirize tumale okwetegereza by'obula. Ate wayitawo ennaku n'ayimirira n'agamba bannaaye
era bw'ogenda ebuuya kwata ekifaananyi kya Yesu akitemako omutwe ndabagamba ono yafa kati nze ndiko. So there are people waliwo abantu abajja naye nga bajja nga bazze okusoma naye nga bazze kusaanyawo ekereziya. Omukristu mulungi ayinza n'okubeera omusaseredooti oba omusisita oba brada bonna abamusindika najja n'abeera wano neyewobeeka n'ayita n'emiseminaari n'atuuka nekwata ali wano n'asoma misa naye nga tasoma misa alina ebyo ebyabala. Ebizibu bye tulina mu Europe olwaleero nga kereziya byapangibwa abantu bayita ba mafias mu 20s ne basindika abantu mu seminaari mugende musome kutagetinga okumalawo kereziya era ne bakikola. Nolwekyo tusaba Mukama atuyambe nga tuyingira mu wiiki eno tuweereze Katonda n'omutima gumu nga tetulina kye tusuubira ku nsi kuno embeera yaffe tetuterekeberewa. Mukama abeere Ayi Mukama, tunuulira n'ekisa ekitangiro kino ekitukuvu kye tukuweereza nga wakituwa olw'ekisa okutuwonya era n'okutuddako ekibi nakati kkiriza tuviiremu obulamu obutaggwaawo. Tukikusaba nga tutamu Kristo Mukama waffe. Mukama oyimuse emitima, weebaze Mukama Katonda waffe.
Katonda omuyinza wa buli kantu sibona okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, anti nga tumanyi nti obudde butuuse obw'okubonaabona okwatulokula n'olunaku lw'amazuukira okw'ekitiibwa, olw'eddungu lw'omulabe ow'edda mwe luwangulirwa, n'ekyamagero eky'okununulwa kwaffe mwe kitukuzibwa, era mu ye eggye ly'abamalayika mwe liyita okusinza ekitiibwa kyo nga basanyuka mu maaso go emirembe gyonna. Naffe nno tukwesengereza, okkirize amaloboozi gaffe gagatte n'agaabwe okwatula nga twetoowaza nga tugamba nti mutuukirivu tufanyika muri mutuukirivu gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna, twegayiridde ebyago biweeko muli bifuke bitukuvu n'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo, eyali agenda okwebwayo na kwesiimye n'akatula ati neyeebaza n'akumenyamu n'abo abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole muri guno mwenna nakino gwe mubiri gwange naweebwayo okubeera. Era baamala okugeeka ekiro n'addira n'ekaliisi era neyeebasa n'abo abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mwenna ate n'ekaliisi y'omusaayi gwabwe endagaano byateeberera ogunaayewo okubeera mu n'okubeera abaana okusonyiyisa ebibi kino bikigulangala kunzijukira. Kyamagero ekyokukkiriza. Kale naye Mukama olw'okutuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu n'ekaliisi y'ogulukuka nga tukwebasa kuba tuganyiza okujjira mu maaso go n'okuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza kabaka bano mbiri n'omusaayi gwa Kristo omutuukirivu atukuŋŋaanywamu. Jjukira Ayi Mukama Eklezia y'enkolongo y'ensi, omujjuze eri okwagalana n'omuweerezaawo Francis Papa waffe n'omukisoki waffe Joseph Antonio Zziwa na bonna abaakwabulwa Bugerero. Jjukira omuweerezaawo Yosefu Gideon wayita bave mu nsi mubajjeewo era bafaananya omwana omukufa nga bafaananya n'okuzuukira okwegene. Jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje enjirakalakana mu kitiibwa. Jjukira n'abafonda bwe wagirira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire sanogaagalawo obutaggwaawo okutera n'okugulumisa omune Mariya omubeerere omutuukirivu nnyina Katonda, Yosefu omutuukirivu bba awolereza paaliisi eno n'abafume b'abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abali okusanyuka obwedda bonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda afaatyo omuyinza wa buli kantu bayitibwa n'omutuukirivu mu Kristo mwereeta okufuna n'okunamu naye era mujje mufunya buli tenga mu kitiibwa emirembe n'emirembe. Mukama waffe yatutuukiriza okukulukula n'okulagira era Katonda mwe n'atulagira tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu. Ayi Mukama tukwegayidde tulokole n'oli bonna tuyambe tube mu ddembe tukirire ekisa tubone ekibi ennaku zonna tutendekera atali kutabuka na kumu nga tulina okwesiba kuba tusuubiza n'amatuga g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
abantu gazi kukiriza kuyikiriziyawo izo kuweza kukiriza nekugwagala kuwagambira mirembe n'emirembe emiri mukama Yesu erina munaku zonna. Kwegayirira Mukama mutayirira abantu bo emitume gibadde mu byamagiro bino bikuume gw'ekisa abagisuulirira bino ebireetera obulamu obutaggwaawo bye tufuna
babinywese nga naawe abataasa. Tukusaba nga tamu Kristo Mukama waffe. Kusaba Katonda omuzaabuka n'emuli mutuukirivu bakako okusigala nawe ebitatuna byonna. Kisewedde ebintu bya Kristo. Oyi moyo gwange tewalabira mukoba byakolera, tenderezanga okulumizenga erinnya lye. Oyi moyo gwange tewalabira mukoba byakolera, tenderezanga okulumizenga